Mukulu Kasaato yalese mukazi we waka, mukazi we omukulu yamulese waka. Ku kyalo badde bategeseewo pate nga waliwo omukolo, teyagenze na mukazi we, omukazi yamulese waka. Kati alinayo namba 2, ndowooza gwe yagambye nti ngenda kubaayo twesangeyo ku pate tukube omukiri, era nga bano ababiri basinkana ku pate. Kati baba bali ku pate bamaze okulya emmere, ssaawa ya kukuba muziki. Abantu batudde nga womanyi ku kitundu, Bwana Kasaato ng'ayimuka n'ennamba 2 batandika okwenyiga. Omuziki gukwajja, batandika okwenyiga squeeze. Kumbe omukazi gwe balese waka tekyamuyisiza buki, tekyamuyisiza bulungi, ng'agamba omusajja ono andeka atya ewaka nga ku kitundu kuliko pate, kaŋŋende ndaba omusajja ono kikyaliko, ayinza obba ayina omukazi omulala gw'agenda okusisinkana. Ndowooza n'ateebereza nti Bwana Kasaato ayinza okuba nga ali ne mujja we ku mukolo lwaki yamulese ewaka, nga namba 1 ava ewaka ajje ku mukolo. Agenda okutuuka ku mukolo nga bbaawe Kasaato ali ne mujja we bali mu kwenyiga, bali mu squeeze bali mu zero distance. N'amugamba ssebo, wandese waka olero ne mujja wange muli mu kulya mapenzi, muli mu kubya mapenzi, nkuwe ŋŋumi. N'asooka n'agimugezaamu kaawo. Omusajja ne yeekanga ati omukazi alabika mukambwe. Omukazi n'agamba omusajja ono kansooke mmuleke, kansooke ndaba ono mujja wange abadde ne bba wange nga beenyiga ambuulire. N'asooka n'amulumba. Kati mujja we yabadde yali ali mu muziki, yeefudde mbu ye ali mu muziki gwamukutte dda, yasoose n'amukuba oluyi naye ne mujja we nga tanywa guteeka, ne beeyoola. Beeyodde okukakana omukolo bagwonoonye, ne basooka beekuba ebikonde. Bakazi bajja ne basooka beefumitaawo eŋŋumi. Nno Obukulu Kasaato ye ali wali gwe balwanira, ali wali ntende bw'atwasa we bigaana naye we bamuyisaamu empi. Ababadde ku mikolo be baataasizza abakazi bano. Njagala nsooke mbakutuuseeko vidiyo eno, nkusaba ogimpereka like vidiyo yiyo. Kakati abasajja abatambula ne muleka abakazi abakulu ewaka, ne mubaleka ewaka ate ne mugenda ne mupepeya ne bajja baabwe ku kitundu kye kimu. Mwegendereze abakazi bamalirivu okukuba omuntu, abakazi bamalirivu okukuba omuntu. Kakati Bwana Kasaato olwamaliriza okuleka mukazi we waka n'ajja ku mukolo ku kitundu badde bategeseeko pate, n'ajja ku mukolo okuba nti yeetaba ku mukolo ogwo ne mujja wa mukazi we ne namba 2. Omukazi owaka ndowooza yasensinze n'agamba, Kasaato ono andese waka lwaki? Alina omukazi omulala gw'agenza okumiitinga, ate abakazi muyina ogwo omuze. Omusajja atambulamu ne mutandika okugoberera abasajja. Omukazi ndowooza kwe kulinnya akagere, agenda okusanga nga bbaawe Kasaato ali ssebo ku musqueeze, ali ne mujja we
bali mu squeeze, beeyagala, bali mu bali mu buli obuyimba bw'aniita 00 yabakubye bonna, yabakubye. Mukazi mukulu mukadde kadde naye embalangu ye bayita omukazi emberenge y'omukazi yabakubye bonna. Era ababadde ku mukolo be baataasizza abakazi bano. Kati okumanya nnamba emu yabadde muzibu nnyo nga tasaaga. Yagambye Kasaato mpitaako nkwagala waka. Era Kasaato omukolo yaguvuddeko ne bamutwala ewaka. Baamututte ewaka nga namujinga simufungize ne bamutwala. Ozannya n'abakazi b'ewaka baali so determined and positive, bamalirivu okukuba omuntu okumuyiwa ebinnyo amanyiira omusajja. Naye nga ye gwe balwanira omulabe gwe balwanira y'oyo Senkulu Senkaggale Kasaato. Senkulu Senkaggale Kasaato baamulwanidde ssebo. Era namba 2 oba yayiseewa olwamutaasiza ndooza ye n'afuna waayita waatemera n'agamba kana emberenge yo n'omukazi sigenda kugisobola ye n'afuna waayita. Kati Kasaato n'asigalawo, baamututte ewaka agenda abinnyonnyolera ewaka. Kati baakubye Kasaato ewaka ate kokubanga yalidde ku mpi z'omukazi eka. Naye mu kino abakazi b'ewaka mumanye bwe mulina okukoma bannyabo. Temugenda ssebo kutumanyira kutulondoola nga bwe bwe tulaga. Omusajja n'agenda akutambula muggo akulese waka, tule waka, labirira ewaka n'abaana bo. Lwaki omulondoola ku ppate gy'ali? Ogenda kulya nkoko nga bw'atoola olulondoola enkoko yalidde bikyolunaku. Mukimanyi enkoko zirya n'ebbi, teekulemere bwereere. Omusajja agenze ku mitambulo gye, oli mu kumulondoola. Omusajja olondoolako waaki? Mumazeeko abasajja emirembe. Bakazi mwe mumazeeko abasajja emirembe, sijja kubalimba. Mumazeeko abasajja emirembe. Leka omusajja yeetaaye, leka omusajja yeyagalire ku kitundu. Naye omusajja agenze kunyumirwamu, ozize ku ppate, ogyonoonye, olwanye, okubyekubye abantu ebikonde. Bannange, bakazi b'ewaka, bamaama b'abaana, mutuule eka. Omusajja aba tagenzeeko nawe ku ppate, guma, tuli waka fumba. Mulekerawo okulondoola abasajja bannange, mulekerawo. Si kirungi, sikiwagira. Kati Kasaato baamulemesezza okulya baamulemesezza okulya esswaga lye ne bagenze mukubira ku mukolo. Omanyi omukazi okujja ku mukolo n'akukubirako, ne mujja we n'amukubiramu, n'amala n'akujja ku mukolo ogwo nga tonnaba kumaliriza, n'akutwala ewaka ate ne wakalabika yamukubiddeyo. Bannange, abakazi b'ewaka, bamaama b'abaana, mukkakkaneeko bannange, mukakkanyeko bboba. Agenze ku mpate, agenda kumaliriza akomeweewo. Ki ekibalondoolesa abasajja? Si kirungi, mukikomye. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, mwebale nnyo okuba nti ate mungubira. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, stay blessed, peace and love.